them on a couple of things. Why does he always create new districts and new constituencies as we head to elections? If he's serious about cutting down on government expenditures, why does he have a bloated cabinet? Why are there so many presidential advisors? Every so often you'll hear so and so has been named the presidential advisor, given a car, and so on. Why do we have so many RDCs, deputy RDCs, and now assistant deputy RDCs? We were talking about this the other day in Parliament. And we said, look, government, you are the ones telling us to rationalize. But now you're creating several positions. And then they introduce assistant RDCs and that kind of thing. What exactly are they going to do? Yet they're going to be earning a salary and to be facilitated. And this is the same government saying they are interested in cutting down on costs and expenditures. That's not true. That's a lie. Stop fooling the people of Uganda. You're not interested in cutting down on government expenditure. Why doesn't government cut down on the wastage that we see? If they are serious about saving taxpayers' money, why does General Museveni continuously defend those stealing taxpayers' money if he's serious about saving taxpayers' money? But every so often we see him out there defending the corrupt, defending those who are stealing taxpayers' money. And the same person is saying he's interested in saving taxpayers' money. Let's stop telling the people of Uganda lies. They have been lied to enough. And we hope that they are alive to these realities. So I want to challenge General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa. Stop preaching water and then drinking wine. Please stop. Because we have heard him say, those of us who are against rationalizing UCDA, we are, anti-Uganda, we are terrorists, we are misleading, we are all of these different things. That's exactly what you are. You are simply blackmailing us. So we have challenged you. If you're serious about saving taxpayers' money, cut down on your huge government. Deal with those who are stealing taxpayers' money as opposed to protecting them. Then the people of Uganda will know you are for them on this matter. Truth is, this government is not interested in the people of Uganda prospering. And that's why we saw what happened to Vanilla. We saw what happened to Cotton. We saw how this government ran down cooperatives. Cooperatives had empowered the people of Uganda. They had money to take their children to school. They had money to pay for health care. Their lives were getting better. And all of those sank under this government's watch. Why? Because poor people are easy to rule. Poor people are easily told in an election, you line up and we give you 3,000 shillings each. We have seen that in the by-elections that have happened across. Why in Oyam, with Honorable Kena and others. And also what the NRM was doing, telling people line up and they were giving them a few shillings. That happens to poor people. We saw it in Dokolo and elsewhere, Salt and so on. So government has made it as if their policy that Ugandans should not be empowered economically because they will be complicated. They will speak out for themselves. And that's why they are fighting Kofi now. Because Kofi has empowered Ugandans. They are making a good living out of it. And now they want to go after it. That's their plan. We hope that the people of Uganda will rise up to this issue. Tomorrow, we are going to start from where we stopped. We are determined to defend the economic empowerment of the people of Uganda. There has been many threats. As you entered the precincts of Parliament today, you saw the whole building was cordoned off. We have heard that tomorrow is going to be worse. They're going to deploy all manner of military in uniform, plain clothes, including inside the building. That's okay.
We are not here at the invitation of any of those people. We were sent here by our voters. And so we shall do exactly that. No one is going to intimidate us. Yeah, because no one wrote us an invitation and said, I would like you to come and sit in this house. No, each of us here has been sent by the people who sent us. And those people are happy with the work that we are doing. In fact, they want us to do a lot more. And that's what we are going to do. So, if anyone has got ideas to try and intimidate any of us, because we hear they are planning to arrest some of us and that kind of thing, we have been arrested too many times. That's no longer something you can use as a threat to us. So, we shall be here tomorrow to defend the economic empowerment of the people of Uganda. And you see, the good thing is we know the rules, we know the law. And so we shall use it to put up a good fight. We'd like to call upon the people of Uganda to join this fight. Let's not leave this fight to just we the politicians. And of course, we the politicians have got a part to play, and we must play it. And colleagues have given me assurance they will be here tomorrow early enough so that we defend the people of Uganda. And as we do this, we'd like to call upon the people of Uganda, let's join this fight. Because it is your coffee, it is my coffee, it is our coffee, all of us. And all of us have got a part to play. So we appreciate those speaking out, religious leaders, cultural leaders, civil society, opinion leaders, and generally the people of Uganda. Let's all speak out some more with a unanimous voice and tell General Museveni and his government to leave coffee alone. And our hope is that the people of Uganda will come on board. Please don't say we have left it to you, our MPs, to fight for us. We are going to play our part as members of parliament. But please play your part where you are. Because now, this is a matter of life and death. This is a matter of your livelihood as the people of Uganda. Please stand up and be counted. Thank you. Maybe I'll quickly translate what I have said into Lukonzo and Acholi. Why are you annoyed, you the media? You don't want me to speak Acholi and Lukonzo. My neighbors are going to train me so that I do that as well. Bana tubebaza kubanga muze nga tuogera ku nsonga zino. Lunaku lwa leero tubadde n'entuula ey'ababaka ba parliament aba opposition, kye tuyita opposition caucus. Ntubayamu ku nsonga ez'enjawulo. Okusingira ddala zino ensonga ez'ebitongole bya gavumenti bye baagala okuzzaayo mu ministries. Naddala ensonga y'emmwanyi. Ensangi zino ensonga y'emmwanyi ekutte wansi ne waggulu. Era nga twagala okwebaza buli omu yeetabye mu lutalo luno. Luno munnange lutalo. Era nga tulina okululwana okutaasa emmwanyi y'abannansi, emmwanyi y'abannayuganda. Twagala okusooka okulabula. Gavumenti erimu emikono esatu: executive, legislature, parliament ne judiciary. Naye executive ekulemberwa General Museveni esusse eyitiriza okutyoboola parliament eno okugiyisaamu olugaayu. Ne bayita ababaka baboggolera kakati mulina kukola kino. Tubadde tulaba ku mitimbagano gyaffe nga parliament. Government chief whip nga atowa order nti cabinet yatudde olunaku lw'eggulo era negamba ababaka kino kye mulina okukola. Si bwe kirina okubeera. Cabinet oleeta proposals zo ne tuziteesaako ne tuzikkiriza oba ne tuzigaana. Ababaka balina okubeera ne beetu okwetaayaaya. So tulekeraawo okutiisatiisa ababaka. Bwe mutakola kino bajja bakrashinga, bajja kola ki. Executive kola ogugwo, leka parliament naye kola ogwayo. Era nga tukubiriza abakulembeze baffe wano ku parliament tuyimire ku magulu gaffe abiri tugaane parliament okukozesebwa bweti. Lwaki tukikkiriza
lwaki tukkiriza parliament neekubibwa ku kisenge kati mukole kino tukiganye nedda. So executive twagala okubawoninga parliament erina okusigala nga eri independent. Ensonga eno ey'emmwanyi si nsonga ya Buganda, nsonga ya Uganda. Kubanga waliwo ababadde bagezaako okukivuga bwe batyo anti kakati bano Abaganda tulina okubalwanyisa. Nedda, ebitundu by'eggwanga bingi ebirima emmwanyi era districts nyingi ezirima emmwanyi mu bungi. Kambaweeko kuzi example: Kasese, Zombo, Kibale, Bundibujo, Kamuli, Kyenjojo, Jinja, Sironko, Maracha, Omoro, Mayuge, Iganga, Bugweri, Buhweju, Kaliro, Masindi, Kamwenje, Kakumiro, Kanungu, Bududa, Kabarole, Nuoya, Dokole n'endala nyingi. Ezo zonna ze njogeddeko teziri mu Buganda naye ate nga balima emmwanyi. Lwaki mwagala okwawulayawulamu bannayuganda? Olwawo twagala okwebaza ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo, twalaba Abagisu nga bavuddeyo ne bagamba temukwata ku mmwanyi yaffe, Buganda nayo neevaayo, n'abalala tuveeyo ffenna. Naye waleme kubeerawo nti kakati eno ensonga ya Buganda yokka. Nedda, eno ensonga ya Uganda. Kubanga bannayuganda miliyoni ne miliyoni ezeetaba mu kulima emmwanyi bonna tebali wano Buganda. Mulekerawo okutwawulayawulamu. N'ekirala, ensonga eno si ya opposition na NRM. Nedda, ensonga eno yaffe ffenna. Era nga twagala okwebaza ababaka ba NRM abaatwegattako juzi ne tusayininga nga nabo bagamba nti newankubadde tuli ba NRM ebifo bye bavaamu abalonzi babagambye nti temukwata ku mmwanyi. So tukiggyemu ebibiina kubanga abantu abafuna mu mmwanyi eno tuyinza gamba nti opposition bokka bannayuganda, era nga ffenna tulina okwekumaakuma. So tukuba omulanga eri bannaffe aba NRM baleme kubatiisatiisa ebyo tuwulira. In fact abantu abalina okubatiisatiisa balina okuwuliriza ennyo be balonzi bammwe. Bagambe emmwanyi gavumenti egiveeko leme gikwatako. Ffe nga opposition bulijjo tugamba nti twagala gavumenti ebeere nga ntono, kye tuyita lean and efficient government. Gavumenti nga ebitongole bitono, abakozi batono, ab'omulamwa, era kye tukyaliko. Naye waliwo ebitongole ebimu nga byankizo nnyo nga UCDA, nga URA. Kyovudolaba URA tebagambye nti kakati eyo nayo tugizeeyo mu Ministry of Finance. Ministry of Finance ekuŋŋaanye emisolo. Ku lwaki? URA eri strategic. UCC n'ebirala bingi. Lwaki byo tebabirationalizinze ne babizaayo ku zi ministries? Kyekimu ne UCDA. Era kyovudola tugamba bagiveeko. Tetugamba nti UCDA etuukiridde nnyo, nedda si kye tugamba. Era nayo twagala eyongera amaanyi, eyongere okwetereeza, etuuke mu bitundu by'eggwanga byonna ne webadde tennatuuka. Kubanga obuzibu nti gavumenti yagenda neebayo ne polisi nti kakati ebitundu bino mujja kulima kino, bino ebirala mulime kino, wanaawalala mukole bwe muti. Kati ebyo byonna twagala nabyo tubisomoke. So UCDA weewaawo tugisuubira okwongeramu amaanyi n'okutereeza ebyo birina okutereezebwa. Naye tugamba nti bw'okwata UCDA ne ministry, ate UCDA nzito nnyo, ministry ewewuka nnyo, byekola tebitegeerekeka. Kyovuga tetugyesiga nga ministry. General Museveni ne gavumenti ye bw'oba nga bali serious ku nsonga ey'okutaasa ssente y'omusolo, njagala mumusoomuuza General Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa. Sibutukusoomuuza bw'obanga ogamba nti ofa nnyo ku ssente y'omusolo. Lwaki buli bwe tugenda mu kalulu otondayo zi districts empya, constituency ne zeeyongera, parliament neegejja? Lwaki ate ogamba otaasa ssente y'omusolo? Lwaki olina kabineeti ennene nnyo nga gy'olina? Lwaki olina ba presidential advisor bayitirivu ate nga gwe oba advisinga n'oba advisinga? Naye bwe olina kutuulira nti kakati waliwo presidential advisor omupya, nono naye kati presidential advisor n'oli naye, abo bonna baaki bw'oba otaasa ssente y'omusolo? Lwaki tulina ba RDC abangi, ba deputy RDC,
kati juzi mwatonzeyo ne ba assistant RDC ngate mugamba nti mufa nnyo ku ssente y'omusolo. Lwaki tukendeeza ensaasaanya ya gavumenti ku ssente y'omusolo? Lwaki General Museveni owolereza abo ababba ssente y'omusolo ate ng'oli mu kutuwuddisa otulimbalimba mbu gwe ofa nnyo ku ssente y'omusolo ate nga gwe ovaayo n'owolereza abo ababba ssente y'omusolo? Tuleke kubuzaabuza bannansi. General Museveni tugaa nti bw'oba oli serious ku nsonga eno ey'okutaasa ssente y'omusolo, lekerawo okubunyisa enjiri ey'amazzi ate ng'onywa viinyo, kye tuyita preaching water and drinking wine. Obunaafuusa olwina okukuma, lekerawo okubuzaabuza bannayuganda. Ekyamazima eno gavumenti tegala kulaba bannayuganda nga bafuna kasente. Kyovudde olaba pamba byayonooneka, vanira bagyonoona, cooperatives ebibiina by'obwegassi eno gavumenti yabisaanyaawo nga tewali naagiyambyeko. Ebibiina bino eby'obwegassi cooperatives bannansi baafunangamukko kasente ebikajjo, naye kati gavumenti eraba nti abantu bano bwabeera n'akasente bajja kubeera bazibu bakufuga, kubanga abantu abaavu munnaye tebalina ddoboozi. Mu kalulu gavumenti ebesobola bagamba mukube wano line ne babawa 2,200 1,100 mulonde. Omuntu alinamu kasente tugenda muzanyira ku mutwe bwotyo, abajja kweyogerera ng'alina eddoboozi lye. Kati bwe buzibu gavumenti eno teyagalira ddala bannayuganda bakulaakulane. Kati era abafuna akasente mu mwanyi ega bino gye biraga bannansi bajja gaggawala nnyo batufuukire ekizibu. Kati bagezaako emmwanyi nayo okugikuba ku nsolo botto. Tetutagenda kukkiriza ng'abakulembeze. Olunaku lw'enkya tugenda tandikira we twakoma. So abalowooza nti bagenda kututiisatiisa, mbadde muyingira palamenti wano ne mulabanga bagisazeeko yonna, badiployinze abawanvu n'abampi, ate batugambye nti enkya nga palamenti eddamu bagenda kuyiwa abalala bangi mubayiwe. Tetugenda kubatya kubanga tulina obuvunaanyizibwa. So ebituwulira nti kaakati fe abamu bagenda tusiba naki, kati tetukyali ku leve eyetukangakanga mbu bagenda tusiba kubanga batusibaasiba dda. Tulina obuvunaanyizibwa. Bannansi baatulonda ne batusindika wano okubakiikirira, era olw'enkya tugenda keera wano. Tugenda keera wano okulwana ku nsonga y'emmwanyi kye tuliko. Tukuba omulanga eri bannansi yonna gye muli, mutwegatteko. Ensonga eno temugirekera ababaka ba palamenti bokka, era nga twebaza abatwegasseeko, bannaddiini, abakulembeze ab'ennono, abantu aba buli kika. Tubeebaza, twongeze amaloboozi ago, ffenna bannansi tuveeyo ku nsonga eno. Tugamba nti eyo tugikwasiza ababaka, nedda ffenna tukwatako emmwanyi yaffe ffenna abalimi abali eyo. Kitegeeza kaakati emmwanyi eyinza okufuuka akamwanyi gwoteerwanako. Ffenna tukwatire wamu ku nsonga eno. Bino bye tuwulira General Museveni nti ali mu kutiisatiisa ababaka, yatandise n'ababe, I will crush you. Bwe tubiwulira sebunidde tujja kutukangakanga. Ffe ng'abakulembeze tuli bamalirivu ku nsonga eno. Ekyomukisa omulungi n'amateeka tugamanyi era tujja gatambuliramu okulwana ku nsonga eno. Tusaba bannansi yonna gye muli mutwegatteko ku nsonga eno. Kino kye tuliko gwanga mujje. Mwebale nnyo.
Bagenda